Lubega Geoffrey, Galiwando Musa. Kitibwa sibirwedde kumpuliza fayiro bbiri mulundi gumu. Nsaba nzibemba bakozesa fayiro enkadde endala batiri context sensitive. Eno fayiro gyendi obwomu badege sensitive. Eno fayiro kantambule imalirize enkadde gyeniiko okuba ndibuwo. Kati ate essente ez'abajulizi onoozisasula kuba gavumenti ekuwa ssente mulundi siri mwetegefu kuwoza fayiro bbiri nesigwa ogenda okuza kati gwe tunaatuuka ku kati eyo okitegedde ndasooka kugenda lawyer wange muwe ensonga zange kyengezako okuva bakireki wanise bamanyamu gavumenti etuwa ssente omulundi tuleeta abajulizi tegenda kuddamu nti ate tuweereze ssente endala at your convenience yo yakugulidde looya okukuwolereza okudifenda awuyo waali singa obadde tolina looya enandikimukiriza kati ojja okuwulira obujulizi bw'abajulizi aba state bw'obuba oli bubwa nga otuusa okwetegeka okitegedde kubanga obwo tebuliimu nsaasaanya yaki ya nsimbi n'abatugula balooya anti nkugambye nti oli represented constitutionally waliwo looya wali kitegedde onootuuka okuba obujulizi obwo balooya bo balijja ne bayita mu gundi yonna baba baagala okuyita omuntu okunokukosa examini nga bali muyita kitegedde nesirimu etegefu ande March kunyonyodde ssebo nti gavumenti egula looyo yo nemusasula okitegedde yamusasula dda okitegedde nesasula abajulizi ab'okujja okuwaaki obujulizi tebasobola kukolera ku convenience yo owekitiibwa mbadde na looya wange gwenjagala okufuna owange ajje kasitaye obuzibu bwenfunye natuuse wano sina communication yona gye naafunye tukutagire mugwakusatu wendi sinafuna communication gali wangu tukutadde mugwakusatu looya wajje looya wajje tetunawuliza kintu kyonna ajje ate era nga bbiri tunatandikana buli gwolimu obwete kitegedde yes naye looyawo ajje sisobola kugana kuleeta looyawo ajje naye ate tetusobola kusiba state nti gwe woolituukira okubeera nti oli ready state eryoka enkola tekisoboka nakyo tekisoboka ba state eteekamu ki ensimbi n'obudde n'ebiwa bano abantu looya mugambe nti nga bbiri ogwokusatu kooti eyongezaayo musanvu ajje tetunatandika bulungi. Next case, please. Uganda version Logos TV. Session case number 279 of 2021. My Lord, in the unlikely event that court is to grant an adjournment, we pray that this matter is given the very last adjournment in the interest of justice. Finally, my Lord, we pray that in the event of failure to avail witnesses on the next date,
court considers a grant of bail to the accused persons so that their rights, my lord, do not remain in suspense. My lord, the basis of our submission is that previously, when the accused persons prayed for bail, in 2020, the learned trial judge, then the Honorable Justice Moses Kazigwe, declined to grant the same on the basis that their case would be heard in the next session of the court. It's now 6 years, my lord, and several sessions, my lord, have gone on. Twali tusuubira nti gavumenti ejja kuleeta abajulizi omukulu omusango okutandika okugenda mu maaso, wabula gavumenti abajulizi teyabaliise. So omuwali wa gavumenti n'asaba kooti omusango guno esooke gwongereyo omwemu obudde aleka abajulizi, kintu kye tuwakanyiza kubanga nga bwe mumanyi abantu abasibe bano baleetebwa wano nga mu mwaka gwa 2018 bamaze emyaka 7 n'emyezi egigwamu nga tebawoza. So nesaba omulamuzi nti abantu bano tabakkiriza, gavumenti egikkiriza kwongezaayo obudde bwakolera musango. Bw'anaaba nga akkiriza waakiri guno gwe kuba omulundi okusemba kubanga omusango etaaga okuwulirwa, bw'abanga era akirabye nti kyetaagisa okwongezaayo omusango, at least abasibe abakkiriza beeyimirire. Omulamuzi asazeewo nti okusinziira omusango bwe gwali gutandise, gavumenti agiwadde obudde oleka abajulizi. So tugenda koma wano ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu, gavumenti ereka abajulizi baayo. Agambye nti bana bate baleese bujulizi obwo, then kooti ejja kugenda mu maaso etunuulire okusaba okweyimirirwa okw'abasibe bano. Yeah, the accused persons in 17. I hear there are 2 files. That's what I'm saying. The last time you say the accused persons they are married in 2024, the justice man again. Prisoners indicated that the will be considered to be transported.
Yes, please. Some sexual passion. Cancel which are feeling as doing instructions for A4. Okay. Benjamin. Private brief for A2. For that reason, my Lord, we invite the court to reject the prayer for adjournment. They are represented, right? And you draw. They have said that they was taking another to correct the record and show that they took the report seriously. Here I have the accused persons 17. I hear there are 2 files. That's what I'm saying. The last time you say that this person intend to get married in 2024, they will just is money again. Nakabala innocent yaliwa. Tebiteesa Joseph